ndweyagaliza mukakitawo rutanyoko abaganda omurambo gwa nyoko Kapeesa gwo mwagubona ito gw'abanyakore mawo mukagujaguruzo gwa L tumwine mwashemererwa ogwa Kapeesa ni mwagureba konka stano inamani webale kumutwara mwebara abana mwebale bamusayi mutatu cyaguzaba nimwe mwachurura bito kushasha mugamwe kamwe tusilikire hebino mukajaguza konka hango inamani wabakwata mutumu TikTok ume murura kumanyako konka yosoboniri stane kandi webare ni nyendo mutwara tumwe mugehena akani nyanyina kashumuruzo kageyena mushangeyo nimwe kamukirebe mbwamwe abaganda omurambo gwa nyoko Kapeesa gwo mwagubona ito gw'abanya engeri gye tuli mu mbeera ey'okungubaga saagala kozesa maloboozi mawaguufu okay njagala tukuume ekitiibwa respecting omufu naye tugenda kwewula obumu ku bukodyo obw'abasajja abayisiraamu bwe bakozesa that is if waba ino omuntu gwatakkaanya naye oba ekintu kyatayagala one ekintu ekyo imaani yo bw'ebeera nga y'amaanyi osobola okikwata omukono n'okijjawo n'omukono gwo imaani ng'eri solidi then imaani bw'eba nafunafu okkirizibwa okukyogerako n'omumwago kubeera eddembe oliyina imaani bw'ebeera nga nafu ddala era naawe obeera ne option ekola ki ekikyawa kale ffenna omuntu yenna nga takkiriziganya nabyogeddwa mukazi oyo omuntu yenna ng'akimanyi bulungi nti Kapeesa gwayogerako talyanga ku ssente ya gavumenti talyangako nguzi talyangako ssente za ddwaliro si yensonga lwaki ebinnya biri ku Salama Road n'amakuma amalala si yensonga lwaki abantu bafa buli lunaku abakyala ab'embuto nti yalya ssente zaabwe oba famire ye njagala akyawe omukyalo ono oba omukazi ono amukyawa atya osobola omukyawa ng'omukoledde vidiyo osobola omukyawa n'okukyogerako obwogezi osobola omukyawa genda bw'oba wali okimanyi nti alina layikiyo no follow yo poliisi genda ogimuggyeko very fast do that very fast abasomesa tutumanyi nnyo bintu byakwegayirira please do that very fast genda olaba ayogedde oyo sire ogende bw'oba omufollowinga please unfollow because you people nabagamba saagala kulinyisa maloboozi and I can do it very well era the moment wenfuna reply yonna ngegezaako okuba bwekasitoneereegamu eno special video iyo kasitoneereegamu bwoti I'm going to put you where you're supposed to be oba where you belong nsobola okikola bulungi without no doubt I'm doing this because tuli mu kukungubaga poliisi bw'oba okimanyi ofollowinga omukazi oyo and nange onfollowinga nakirabyekaawo please take your follow yo gitwale kubanga nze sibeera n'abantu batalina mutima muzadde oli mukazi I believe oyina abaana ku myaka gyo oba toyina baana then walwawo oba Katonda yakuba balaayi nekubamu akafaananyi omwana we afudde talyanga ku ssente ya gavumenti tagambangako you have simanya right ya shoot to kill omuntu go oyo omusajja Kapeesa ne tumwine bw'okompeyalinga olaba bali mugundi yemu okujjako nga abantu abamu tebasaana kuba na smartphones excitement eya social media ne numbers ezo the results abantu abamu muyinza okunjajinga nga bwe mwagala but it is okay Brenda amanze kankubuulira ekinnuma maze almost banga lya mwaka gumu n'ekitundu nga nkwegwanyiza ensonga eyaŋŋaana okwatulira nakizuula nti oyina omwagalwa gw'oli naye mu relationship neŋŋamba kaŋŋume maze ebbanga nga mpulira obulumi ku mutima naye nga sisobola kigamba the truth is nagaana okwatulira olw'okuba nga walina omuntu gwe wali naye mu relationship naye amazima olw'okuba oli nadireyinga okugamba ne bakuntwalako ku mulundi guno nsazeewo nkozesa olugero lw'abajjajjaffe nti omwangu yatta enswa Brenda kankikugambe nti amazima nkwagala era ndi mwetegefu okubeera good husband nkusaba munnange ompe opportunity nja kugikozesa Brenda agenda kugipata so nazike bawe
agendeyo kambabulire kati Brenda yinza ofuna olubuto n'azaala omwana olubuto ne lukula n'atuuka okuzaala omwana nga tanaba na kutuuka we baziika bbaawe oba bbaawe oba ekifo oba ani amumanyiyo ani amumanyi sali ne basinza oli omukazi Kapeesa gwe yaleka e Uganda kyemulina omumanya kiri abula abakazi balina ennaku mwanamwandu tugabane ebintu bya gayi namwandu talina wadde esuuka talina wadde kukwalisa Kapeesa abadde asula mu ddeeka Brenda bamuwe passport ya Kapeesa uliriza talina kintu kya Kapeesa kyagenda okugabana Kapeesa abadde asula mu nyumba ya Buganda ogwo bayita Jovia era nga yebakirane Brenda temulimu osuuka ya Kapeesa temulimu suwaani ya Kapeesa okujja kwagenda agabana engoye za Kapeesa ajja atandika okukola bamuwe passport ate tunamuwa okusindika maiti bamuwe engoye oba bamuwe kamera gy'abadde akozesa tunamuwa kitulina kyamuwa uliriza ono agambye Kapeesa had a dream of dying God has made it his dream true ekirungi afudde nga ndweyagaliza mukakitawo Rutanyoko abaganda omulambo gwa nnyo gwa Kapeesa gwe mwagubona itwe gw'abanyakole mawo mukagujaguruzo gwa erit mwine mwashemeregwa ogwa Kapeesa nimwe mwagureba konka sitano ina maani webale kumutwala mwebale abaana mwebale bamusayi mutatujakuzabana nimwe mwachurura bito kushasha mugamwe kamwe atusilikire bino mukajaguza konka ruhango ina maani wabakwata mutumu TikTok ume murro bakumanyako konka yosobonire stane kandi webare ninyendo mutwara kimwe mugehena akandi nyanyina kashumuruzo kageyena mushangeyo nimwe kamukirebe mbamwe saagala kozesa maloboozi mawaguufu okay njagala tukuume ekitiibwa respecting omufu naye tugenda kwewula obumu ku bukodyo oba abasajja abayisiraamu bwe bakozesa that is if waba ina omuntu gwatakkanya naye oba ekintu kyatayagala one ekintu ekyo imaani yo webeera nga y'amaanyi osobola okikwata omukono n'okijjawo n'omukono gwo imaani ng'eri solidi then imaani weba nafunafu okkirizibwa okukyogerako n'omumwago kubeera eddembe oliina imaani bwebeera nga nafu ddala era naawe obeera ne option ekola ki ekikyawa kale ffenna omuntu yenna nga takkiriziganya nabyogeddwa mukazi oyo omuntu yenna ng'akimanyi bulungi nti Kapeesa gwayogerako talyanga ku ssente ya gavumenti talyangako nguzi talyangako ssente za ddwaliro si yensonga lwaki ebinnya biri ku Salama Road n'amakuma amalala si yensonga lwaki abantu bafa buli lunaku abakyala ab'embuto nti yalya ssente zaabwe oba famire ye njagala akyawe omukyalo ono oba omukazi ono amukyawa atya osobola omukyawa ng'omukoledde vidiyo osobola omukyawa n'okukyogerako obwogezi osobola omukyawa genda bw'oba wali okimanyi nti alina layikiyo no follow yo poliisi genda ogimuggyeko very fast do that very fast abasomesa tutumanyi nnyo bintu byakwegayirira please do that very fast genda olaba ayogedde oyo sire ogende bw'oba omufollowinga please unfollow because you people nabagamba saagala kulinyisa maloboozi and I can do it very well